Abantu mbite ebyenjawulo bakyagenda maaso n'okukungubagira abadde munnamakolero Francis Ssembuya eyayatiikirira ennyo olw'ekkolero erya Ssembuule olwa leediyo, TV n'ebizimbisibwa bye yakolanga ng'ono olunaku lw'eggulo yavudde mu bulamu bw'ensi eno kyokka bw'afiiridde nga bye yakola byonna byasaanawo dda n'ekkolero ne liggalwa. Mu myaka gye7 nga giggwako oluvannyuma lw'okumamulako gavumenti ya Idi Amin Dada ku bukulembeze bw'eggwanga, kampuni ya Ssembuule yatandikibwawo abooluganda babiri okuli Ssembuya ne Buule abagatta amannya ne bakola kampuni ya Ssembuule eyakyaka ennyo mukola leediyo ne TV za Kaladi era abadde ku lusegere lw'omugenzi nga Fred Kibuuka agamba nti leediyo za FM zakyaka nnyo mu Africa. Kampuni yali emu yali emanyiddwa yali Ssembuule. Teri mu Uganda atamanyi ne bwogenda wa ne bwogenda Congo ne bwogenda Tanzania yadde Kenya. Fred Kibuuka nga yali akulira emirimu mu kampuni ya Ssembuule agamba nti kampuni eno yava mu kampuni nnyingi n'amakolero amalala mangi okuli Yinsuwa, banka, omukutu gwa TV n'ebirala. Kyokka ekyennaku wafiiridde ebintu bino byassamu amaanyi n'amagezi byonna byasaanawo dda olwa gavumenti okumubinika omusolo. Naye ekyennaku nti bannayuganda tetuyambibwa otubeera mu bizibu bya bizinesi. Singa kati amakampuni ga Ssembuya gegandibadde ne mu East Africa gasinga. President Moi owa Kenya yakyalirako Ssembuule group of companies n'alambula amakolero ago oba ne President Museveni. Naye kyannaku tewafiiridde nga tewakyaliwo kampuni n'emu. Ssembuule bye yakola nabo era mubadde ku lusegere si bye bokka bamwogerako wabula n'abakulembeze mu kibuga Kampala nga mmeeya wa Kampala Masekati Salimu Uhuru agamba nti Ssembuule mu myaka gye8 wali omugeraageranya ku Sijuli Paleria era ono asabye abaana obutakayanira bintu bya mugenzi nga bwe guzze gubeera ku bagagga abalala wabula bafube kubyongerako. Bamumanyi nnyo factories abadde alina ate kirungi abadde Munnayuganda. So nsaba temulwanira mali y'omugenzi mukole yammwe mukole entuuyo zammwe muyongerezeeko ku mali ya kitammwe yalekawo. Mukyala w'omugenzi Rita Nambooze Ssembuya mu kwogerako ne BBS Terefayina ategeezezza nti omugenzi bwakuziikibwa enkoko njeru ku lunaku olw'okutaano. Ate okukungubaga kw'ekiro kujja kubeera wana wakaawe ku lwokuna ekiro. Nambooze n'abaana b'omugenzi Ssembuya okuli Stephen Ssembuya Magulu baliko yeboogedde ku bulamu bw'omugenzi. Abadde musajja wagonjebwa naye ng'alina omutima ogujjudde. Abadde ayagala abaana, ayagala abakulu, ayagala buli omu ate ng'alina omutima ogusonyiwa. Abadde aweza emyaka egy'obukulu 86 era asigadde abadde musajja mugumu nga tatera kulwala. Norah Nakyejo ne Richard Mwanje, BBS Terefayina agesigika. Waawo dakiika ziringa 20